Abayizi ababadde abakambwe ebyensusso beeye ku kizimbe ekya Main Hall nga balindirira okusalawo okusembayo okuva mu baddukanya ettendekero lino. Wabula bano tebalinze bisaliddwawo bakulu ba yunivasite nga wano batandikiddewo okwegugunga oluvannyuma lw'okulaba nga abasirikale ba poliisi n'amagye bagumbye okwetoolola ettendekero lyonna. Abasomesa e Makerere balemaganye n'abaddukanya ettendekero lino ku kyensako yaabwe ey'emyezi egiwera ddala 8. Abasomesa bano bamaze ebbanga nga tebafuna nsako yaabwe, ekintu ekibajje mu mbeera oluvannyuma lw'ebisuubizo ebitakoma. Olunaku lw'eggulo bakkiriziganyizza kimu nga nkuyege okugenda mu maaso n'okuteeka wansi ebikola obutalinnya mu kibiina okutuusa nga basasuddwa ensimbi zaabwe zonna ez'emyezi 8. Kaakano bano beegatiddwako abayizi b'ettendekero lino nga bano batandise na kwegugunga wamu n'okwonoona ebintu bo kye bagamba nti lwe lulimi lwokka gavumenti lwetegeera olw'abayizi. Bakira bano bategeeza nti bo basasudde ebisale byabwe ng'ebiragiro bya yunivasite bwe biri, naye ate abasomesa tebabasomesa, ekintu bo kye bayita eky'okubafiiriza. They teach us in class that we must always resolve our issues diplomatically. But we are so much dismayed and perturbed that we see them taking the wrongful step which they always condemn. We are not supporting them. Instead, we are condemning the act. They must come and teach us with or without the arrears that the government or the university is to clear. That is not the matter of debate. The matter of the debate is that every student here pay their tuition, and by the way, they force us to pay on time, which our decent families work their fingers to the bone to make sure that they clear the fees at a time when we are forced. Our appeal, and we are saying that they must give us the accountability. Poliisi n'amagye wabula nabo bakozesezza obwangu obw'ekitalo okukakkanya embeera ebadde egenda ng'esajjuka nga bakira ebimotoka bya poliisi bigenda bizikiza omuliro ogubadde gukumibwa abayizi kasozi konna, so nga n'abasirikale bakira balaba nga bategula amayinja n'emisanvu ebiteekeddwa abayizi mu makubo. Omukulembeze w'ekibiina ekitaba abakozi n'ababaliko abakozi ku ssettendekero ono, Dr. Tango Doi, wano atuuseeko ku ttendekero okukakkanya embeera newankubadde tekisobose. Abamuwasa balina ensonga zaabwe, naye twagala dialogue ne Mwasa. Nze badde chairman wa Mwasa mwaka meka 8 kumpi 10. Twagala dialogue naye sosi buli kiseera tugende mu strike ya students ate strike y'abasomesa. Umanye no public university ebya incentive ku lwange, they pay when money is. Ebya incentive cannot lead to a strike. Eyo ziba leadership mu Mwasa ziri weak leadership. I'm not saying anything. Incentives ziba incentive. But the committee, I was the one who created this incentive, but I did not bring it that we must strike for it. No, incentives ziba incentive. Tutese tugende mu kilasi tulabe, so si kugalawo Makerere. Si nungi. Mukwano gwange muganda wange Honorable Chigundo, Dr. Chigundo, abereyo ne leadership qualities. In incentive, I was a part of it. Naye I didn't cause a strike because of incentive. Never. Ono yeeyongeddeyo munda mu kizimbe awabadde olukiiko lw'akakiiko akaddukanya ettendekero nga yeetegula abayizi. You cannot allow students to be hooligans. They should wait for counsel. Yes. And there's nothing they can do. Abayizi bagenze mu maaso n'okukola effujjo nga ne poliisi ko n'amagye galwanagana.